nze Suna Ben kiyinza omusaba kiri kimu kyokka nti obulimu bw'alina tabusobola kumuggwako n'aba afa atya. Ekirungi ekiriwo nti ennyumba ye yagifuna, maama yawummula, maama muleke awummule mirembe. Bino ebyensi tubirekere Katonda. Buli muntu Katonda kyonna ekigambo ky'ayogedde alikisanga ku lunaku ng'ali kuva mu bulamu bw'ensi. Manyi mulimu ebintu ze bineegendeza. Maama w'omuntu muwe ekitiibwa, omukazi muwe ekitiibwa, omwana muwe ekitiibwa. Bw'osanga omuntu nga tawulirako nnaku mukazi munne, tugendanga naye mu lutalo. Oba omuntu ga nti omwana wo empewo zaatutta akaanako kati ndako zinaakima nnyoko. Statement nnene nnyo. Naddala bw'obanga oli mukyala nga watikkako olubuto emyezi 9 tosobola kwagaliza mukazi muno okufiirwako omwana. Nali ekkubo either maama Suna Ben yasooka, omwana we yasooka, naawe oli muzadde weetikka olubuto emyezi 9, olina abantu b'oyagala. Katonda asobola okukugeesa obulungi bwe bumu. Namba yabadde musiru nnyo naleka Suna Ben byakola n'abireka. Awo ensi bwe kujaajiga nti omukazi ono yabuulirirwa. Naye odda mu kamera naye n'olipiitinga the same message n'ogiddiza taata w'omwana wo. Laavu obanga eweddewo oyagalizanga nnyo partner we ekirungi, naawe ensi ejja kukuwa ekirungi. Musaziza Nambwaye njagala ajjukire oli taata w'omwana we. Ne mu statement za Ssuuna njagala ajjukire oli maama wa mwana we. Bw'obanga yakkiriza nti nno Nambwaye omwana gw'alina wuwe, ebigambo bibe bitono. Kubanga obulamu buno mulaba. Leero w'oli enkya toliiwo naye kiriba kitya ng'omwana we alaba vidiyo ng'ogamba maama we yatta maama wo. Yoko mukkuma omuliro mu kintu ekyaliwo ekikoma okuzza backfire n'okulaga nti totegeera. The best way osirika busisi n'ogamba kankireke. Mbabuuzaako mwenna bakyekumidde ku Media omuweereza wa Muzeeyi Masembe. Ndi Bunnamwaya Division ne DJ Jacob omutuuze kyeyamanyi waayo olunaku lwaleero ava kwewandiisa. Mashallah. 2026 tukomawo mu woofiisi eno tusaba Allah akkirize anukule edduwa zaffe. Kyeya. Mashallah kyekiro. Buuza ku bantu. Balamusa ku bannyabo ne bassebo. Kansonte buli bulungi amanyi bampita kugizibwa Jacob. Banye bamanyi nga DJ Jacob mutuuze tuli Bunnamwaya Division. Ebyale 15 ebikola Bunnamwaya Division. Nsangi wa Makinde Ssaabagabo. Yes boss. Ne buli kimu ngenda tandika nga kikubanza mu kamera. Ngato yange eriwa. Ngato giwangamba. Kitambala kigere kyekimu. Uwangamba tutambala kyekimu naye ogenda kunfunira ngeri. Nagana kufuna ngeri. Naye natuka naye njaga jigulira mu nga tedi. Mpa sente neguli. Obadde ki? Ebigenda mu nsi biraba. Mbiraba. Tutandikire ebigambo ebimu bye tugenda okwogera. Tugenda tujja kubamu abayogedde. Suna Ben agamba ati. Suna Ben. Kamera. N'ayogera n'agamba bw'ati. Fifita Queen n'avaayo n'ayogera ebigambo bino wammanga nga yeesimbye mu kamera. N'ayogera n'agamba bw'ati. Ate bw'otenyweza ekkooti z'ekiro zigenda kusaddaakako ne maama wo olaaza asaddaase mwana abadde tannatuuka ku nnoni. Lubaala omutono omunafu akuleme okulwanyisa oyingirire ffe. Tosobola tetulisobola. Tosobola. Tulisobola. Era tosobola. Tulisobola. Ekkooti z'ekiro ozimanyi? Masabo. Ge Masabo, Yenye Ensasi, Mayembe, Lubaale, Sindika, Wabita Queen nga yabyogera. Ffe tuyina ekiiko zaffe ez'ekiro tosobola kulwana nazo. Kati tezakutwalidde akaana. Linda nnyoko yaddako. Bw'akaana kawedde nnyoko yaddako. Waayitawo ennaku 27 ne maama n'afa. Olwamala okufa bw'ati Fifi yadduka emisinde n'amanyulayo ka vidiyo ako. Suna Ben yafiirwa omwana mu Desemba. Nkimanyi. Public teyakimanya. Nze nkimanyi yafiirwa omwana we. Era Mukama Katonda amuwummuze mirembe. Allahumma amin. Tutandikirawo kyeya. Ebintu by'abantu twali tumanyi byaggwa. Buli omu yafuna. Suna Ben yafuna ennyumba, Nambwaye n'afuna ettaka eri gye yazimba. Naye byakomyewo. Kate bikomyewo mu style y'amalogo na kufa. Byatubikomyewo because gundi yabizukusizza. Shalom.
Nsuna Ben. Because ku interview sokera macho kuignoringa ebibuzo ebimu n'okuba butagignora ebibuzo ebimu. Niwe ogeza ku kwagala okwansalinga question z'ebibuzo ebimu wekanga ozikudde ebintu byati byali bisirise. Nkufuna. Evideo ya Fifi nagiraba gye yakola. Naye mu bulamu bw'ensi buno mulimu omuntu asobola okuba nga ayogera ekintu nga tamanyi nti oba enkya kisobola okubeera ky'obulabe eri obulamu bwe. Kati Fifi yafuuka blogger ayogera ku nsonga ez'enjawulo. Nange era nnumbyeko kko. Nange era nnumbyeko nenze simulumbangako. Nenze yannyumbira ku bintu bya Kenzo. Agamba wegendereza nnyo omuntu yekwasa bu Bayibuli. Ana Semenze yayogera bazimpereza ne mutuulirawo nti ng'ate no bbaawe no kyali wange nnyo. Kivanze baamu ebintu ebimu bye soogera. Ebintu ebirimu bannamawulire mbyesonya ngamba ekyo kankireke si because saagala kwogera mba nsobola obyogerako. But nze Suna Ben kiyinza omusaba kiri kimu kyokka nti obulimu bw'alina tabusobola kumuggwako n'aba afa atya. Ekintu ekiriwo nti ennyumba ye yagifuna. Maama yawummula. Maama muleke awummule emirembe. Mulimu abantu abamu bataswala. Nga tasobola kuswala naye. Omanyi mulimu ebintu ze bineegendereza maama w'omuntu muwe ekitiibwa. Omukazi muwe ekitiibwa, omwana muwe ekitiibwa. Bw'osanga omuntu nga tawulirako nnaku mukazi munne. Togendanga naye mu lutalo. Era osanga omuntu nga talina nsonyi ku kuvuma maama wo. Togenda naye mu lutalo. Tuvanze mugamba Suna Ben nti mulimu ebintu ebimu byalina okuleka obulesi Katonda n'omugamba Katonda ekyo nkikulekedde kinnwanire. Olaba Katonda ono Katonda awa obudde. Buli kimu Katonda akiwa obudde. Fifi yasuubinga Bukedde. Era Bukedde nemuyiririra. Kitegeera. The same process esobola okumutuukako anytime. Bw'osala okubeera nti oyogera ensonga weegendereza nnyo obutatwalatwala abantu mu kkooti oba okusiba abantu oba okwogerako. Naddala ng'otya ebigambo weegenderezanga nnyo okwogera ku bantu abalala. Naye oba totya bigambo. But Suna Ben kyali kibi kye baakwogerako twakiraba naye ng'abantu abafumu tukisalawo tukireke kigende because moment yakyogerera Suna Ben yali mu mbeera mbi nga buli mukazi neyeekobaanye okuba nti Suna Ben afuna obuzibu aluzinga ennyumba ye n'ebigambo bingi nga tusobola kireeterawo awo. Oba omuntu ogaa nti omwanawo empewo zaatutaakaanako kati ndako zinaakima nnyoko. Statement nnene nnyo. Naddala bw'obanga oli mukyala nga watikkako olubuto emyezi 9 tosobola kwagaliza mukazi muno okufiirwako mwana. Naddala ng'oli maama oyinza obba nga tuli mukulu nga maama Suna Ben tosobola kwagaliza maama wa muntu kufa. Tekisoboka. Naye just nga omanyi nti Uganda bwe muli abantu aboogera nga bwe baagala because ekiri ku ye. Naye olunaku wekikkira ku makya kibeera ku ggwe ojja okutegeera obulumi bw'ebigambo bwe bifaanana. Ebigambo biruma ate ebigambo bizitowa. Ekigambo kisobola okuleetera omuntu okwekyawa n'akupulaningira ekintu n'akipulaninga emyaka nga 10. Naye nga tagamba nti nakupulaninga n'asirika busisi n'atereka watya n'akimira. Naye olunaku kakukwatako waati oyinza okukakasa nti ebintu bizibu ebyensi. Suna Ben alina obulumi. Suna Ben alina obulumi. Tebusobola muggwako. Ekyo ekintu ate Suna Ben omutima gwe guli soft. Engeri gy'alina omutima omulungi. Omutima gwe guli soft nnyo. Akaaba mangu, anyiga mangu, ekintu kimuva ku mutima. Mu bantu be naakalaba baddejje abalina omutima ogulira ofiiti ye Suna Ben. Lwaki nga bantu Suna Ben twalina kyali bafamita ambasada. Ambasada yantuukira ngamba Jacob nga nange ndi mu mbeera mbi. Naye ekintu kye njagala okukola gwe ne Suna Ben. Naye manyi Suna Ben tasobola kugaana naye gwe oyinza okugaana. Ne mubuuza lwaki nze gwe nze ayinza okugaana. Ojja kuba kyensuubira kuba n'abantu bonna benakigambyeko bagamba Jacob gwe ajja okugaana. Ne mubuuza ki ky'oyagala kukolera. Naye nga njagala bategeka gwe ne Suna Ben mugenda mu bbato. Naye akasente kuba ke njagala okukola okujjamu njagala kagulamu ekintu. Ne mubuuza kintu ki. Njagala kagulamu poloti. Mugamba tewali ttabu. Tutegeke.
nateekewo wa mitandao tugenda mu batu ne Suna Ben eya kutabula music sente zonna zavaamu ffenna tunakirwadde n'ekimu kitwakwatako ambassador azikwata n'azikolamu nekulaakulanya ng'omuntu ambassador abadde kyali waffe nnyo okuva nga yeeyita ambassador big talent muvubuka y'omu ku bantu be naakalaba nti asobola okuyiwawo mu birwadde tomuwadde n'ekikumi n'aguyiwawo so kyenze nga nti Suna Ben aliro fit ye muntu dijja ayagaliza banna bamwetolodde okubeera obulungi ayinamu embeera za David Lutalo David Lutalo ye muntu waba avuga emmotoka n'ayagala ovuga emmotoka ayinamu embeera za Bebe Cool sine Bebe Cool naye ayinamu embeera ezina fit nga nnungi so nze kyemusaba Suna Ben nti maama yawummula n'omwana yawummula bino ebyensi tubirekere Katonda buli muntu Katonda kyonna ekigambo kyayogedde alikisanga ku lunaku ng'alikuva mu bulamu bw'ensi olaba ekigambo kiva mu mmwa nekisigala mu bbanga awo nekikulinda ng'oba ogenda kuyingira jja naayo ng'omukka gukuvaamu ng'omwoyo gwe gugenda buli kimu kyonna kyewali oyisizaamu abantu nekiwali oyiseemu okifunako kopi eri mu kufa waliyo ABCD fena tetumanyi but end of the day fena lyekkubo either wamama Suna Ben yasooka omwana we yasooka naawe oli muzadde weetika olubuto emyezi 9 olina abantu boyagala Katonda asobola okukugeesa obulumi bwe bumu nowulira omanyi tomanya teri muntu asobola kunyonyola kigambo kiyitibwa kufa ojjako ng'okufa kutuuseko mu nnyumba ye si kolima that is reality twogera mazima amazima gasawundinga ng'okukolima amazima gasawundinga ng'okukolima naye kukolima si kyekintu ekirungi omuntu okuba ng'akikola omuntu okukolemera omuntu okwogerera obubi omuntu okuwanda olulusu omuntu okugeya si ebintu ebirungi but ekyoba omanya kiruma ensobi eriwo nti omuntu atatesinze ku kulaavu ya maama tamanyi weewooma okitegeera omuntu nga tamanyi tatesinze ku kulaavu ya maama we ya taata waddembe okwatula ekigambo kyonna n'aweemula ebigambo byonna ng'akozesa bazadde bo because aba tamanyi love efaanana etya naye omuntu era atesinze ku maama Katonda yamutunanga wanjawulo n'oba ova mu bulamu bw'ensi maama asooka okulabikibwa n'agamba ekintu kyewatunda kiva mu bulamu bw'ensi nga tata tannaba ensi nayo bwekkuba etya maama gw'osooka okulowoozaako n'omukazi waba aluzinga virginity ye process eyo alowooza ku maama we ekintu kyeyayitamu ng'amuzaala wata wakimanyi omukazi asobola kulabira bulumi bwa mirundi 3 obulumi nga aluzinga virginity ye obulumi nga bamumenya omutima ogusokera ddala n'obulumi ng'azaala naye ekyenjawulo ekiriwo obulumi bwa virginity asobola obunnyonnyola naye tasobola kunnyonnyola bulumi bwakuzaala bwe bufaanana kyovula asobola okudda n'afuna olubuto nasijja kuddamu nadda n'afuna naye obulumi bwamulemu okunnyonnyola teri mukazi asobola nti omwana aluma bw'ati naye omukazi asobola nti nno embeerera eruma eringanga jirita ng'omuntu akusala bw'ati okitegeera ojja okufunayo omukazi omubuuze obulumi bw'okuzaala n'obulumi bw'embeerera buliwo obusinga okuluma nayinza okugaa nti obulumi bw'embeerera buluma nnyo okusinga obw'okuzaala jesebo nenamba yakoze interview nga naye alaga Suna Ben byayogera mbu alimba nti ki byonna bifu ate ekintu nga kiri ku likodi kyekiba kifu kuba Suna Ben agamba mbu omukyalo ono nambwayo ebiremye Nambwayo okwogera abiyisa mwoyo kati nze maama wange ng'anaatera okufa alina ebigambo byayogeranga ng'agamba mwana wange teewulira bulungi abantu b'oleebuukana nabo tebandi bulungi bino nga bikyali mu maaso ebya kkooti statement zisobola okubeera ntuufu because ffena tetwaliyo ye ne Katonda we ne maama bajuliriza byebamanyi ekituufu but nga bwe nagambye nti omufu ava mu kategori y'okubeera omuntu omulamu n'agenda mu kategori y'okubeera omugenzi mulekanga n'awumula mirembe waliwo ensonga lwaki omuntu ayitibwa omugenzi n'omuntu n'asiyitibwa omuntu omuntu obanga ndi mulamu Jacob bagamba Jacob
naye wemba nfudde omubiri gwa Jacob omubiri ogwo gwa tegukyalina makulu mu nsi kituufu ng'amakulu go gegaosigazza kugimusa nsi kyova olaba bw'ogenda n'otunuulira ensi ng'egiretwetinga tulya ne tulya omuddo ne tulya ente ne tulinyirira obuwuka but end of the day ffenna tumalira tukoze eki ebigambo Ssuuna Ben byayogera ebimu mbu bifu era ebintu byali mu kwogera mbu byali byagaddweko okutuuswako ku Nambwayi ng'ali lubuto laavu ng'eweddewo ku kimu kisobola okubeerawo byaddala laavu ng'eweddewo ebigambo by'ettima bisobola okubeerawo laavu ng'eweddewo n'ofuna ekizibu omuntu asobola okutegeeza asobola nti ex wange yakintuusizzaako nenze kyemmanyi nga Katonda yagamba olibeera nga Katonda yagamba nti teri ddogo lirikwata abantu balikuloga batya bibaddira era Nambwayi yagamba yeetalogwa okitegera naye mu statement za Nambwayi njagala ajjukire oli taata w'omwana we ne mu statement za Ssuuna njagala ajjukire oli maama wa mwana we bw'abanga yakkiriza nti no Nambwayi omwana gwalina wuwe ebigambo bibe bitono kubanga obulamu buno mulaba leero wooli enkya toliiwo naye kiriba kitya ng'omwana we alaba vidiyo ng'ogamba maama we yatta maama wo ng'omwana alaba vidiyo ng'egamba nti no taata yagamba nti maama yattira ki ekirabika bulungi mubaamu ebintu bintu tulina okukkiriza nti laavu eweddewo omukono guweddewo omukono guba guweddewo tuli maaso gye tulaga ate omuntu obanga takyali mu bulamu bw'ensi tetumujuliza nnyo because aba tasobola kuvayo kujja kuweewozaako ng'omuntu paka ku lunaku lwaffe lw'enkomerero nga nze naawe tuvudde netusimbagana mu maaso ga Katonda buli omu n'atulabaga bye yakola munne osobola okutegeera amazima naye kati amazima tosobola kugategeera bonna waliwo paati eyeetamwa newo paati eyali eyagala nemala netuuka ekisa neefosingibwa okukyawa nga ng'ekyayagala kwega biri awo kyogamba nga laavu obanga eweddewo oyagalizanga nnyo patina we ekirungi naawe ensi ejja kukuwa ekirungi laavu obanga eweddewo omusajja n'agamba tolina kintu kyojja wano tambula ogende eyagamba nti n'olibeera ojja bifuna byonna laavu oba eweddewo tutunira nze twazimba nawe amayumba simebekibiki gwe muleke abeere bibye nawe beera bibyo gukyoba omusama kintu kimu kyokka kale nfunira ekyonfunidde bwe kigaana sitiira muleke kwange essente zikolebwa mulamu olwokukeera mu kyokutwala essente nga zakikolimu olwokukeera mu kyokutwala ennyumba nga yakikolimu nga naye tojja giwanga olaba ensi eno osanga omuntu ng'alina ettaka ddene n'omugaa twaga kuyisaawo oluguudo n'agaana naye webatuuka omuziika ne ika teweera gye bamuziikako ne meters 5 teziwera okitegeera so yensi yaffe n'ettaano ku 6 teweera ku nsi kuno buli kimu kyetuliko tujja kirekawo abalijja bebagenda okyeyagalira mu nze naawe n'abalaba vidiyo te mutagera kwangala myaka 40 agajja mu maaso kirina okukolebwa mu bintu bino kusirika omuntu omu okufuuka omusiru Nambwayi yabadde musiru nnyo naleka Ssuuna Ben byakola n'abireka awo ensi bwe kujajinga nti omukazi ono yabuulirirwa naye odda mu kamera naye n'olipiitinga the same message n'ogiddiza taata w'omwana wo kubanga bagamba nti omukazi alina okubeera omusiru omukazi alina okubeera ng'alaba neefula ng'atalaba omukazi alina okubeera ng'awulira neefula ng'atawulira waliwo ensonga lwaki Katonda yatunda omukazi ng'alina okukakkanya omusajja mu kitabo kyenzikirizamu kye bayita Bayibuli Adamu Katonda ng'amaze omutunda n'amuwa obuvunaanyizibwa agenda okola nga Adamu tajja bisobola yekka n'aleeta ekizibu mu bulamu bwa Adamu ekyaviirako ensi okubeera bwekityo ekizibu ekyo kyavaamu ffe era naye ng'omutonzi yamanya kijja kubeerawo naye nakiwa wiiri ey'okutegeera wiiri ey'okutegeera okiraba teri mu nsolo teri mu bimera eri mu ffe abantu nti wiiri ey'okutegeera eyo gamba nti kati wano kanfuuka omugezi wano kanfuuka omusiru kati ku relationship abo bonna ne Fifi yandibadde afuuka omusiru natamuddamu n'amuleka because gy'okoma okukuma omuliro mu kintu ekyaliwo ekikoma okuzza backfire n'okulaga nti totegeera the best way osirika busisi n'ogamba kankireke abantu nga baakubye nnyo embuutu puroguraamu ya full figure bagijje ku mpewo UCC ennaku zino kati amaziga g'omuntu gaafuuka ssanyu ly'abamu tesinziira nze bwe bangoba ku radio abantu baafiirwa
basalwa era nga kubire sinagala na Jacob oli ku radio ki because nali ndetawo enkyukakyuka mu bulamu bw'omuntu. Omuntu alina program ezimba eriyo tasobola kufuna mileage ku TV wa ku radio. Naye omuntu awemula avuma avoola afuna mileage ku TV ku radio because okuzimba eggwanga ensisi yeyagala wazira okumenya amenya eggwanga ensi lyesinga okola nnyo ebyononese. Tutunya Soroti ffe munnyo. Omusingi gwa Soroti ogwo gwazimbibwa okuzzamu essuubi omuntu oyo ali ewansi abuliddwa Katonda. Soroti terina nti targetinga balokole bokka. Soroti targetinga buli muna Uganda yenna ng'oli naye ng'ozituwulidde n'ebizibu kubanga Bayibuli egamba muleke mujje gye ndi n'abazituwulidde n'abakoze eki n'abatazituwulidde. So bw'oba otunulidde programming ya Soroti osooka n'otunula programu ya Full-Figure gy'abadde akola ne taata waffe Ssenkubuge ne weebuuza bwe mba mpulidde Ssenkubuge okuva ku radio Simba nga nkuze mpulira Ssenkubuge ku radio Simba ne creativity ye yonna gye yateeka mu radio ne ndaba Ssenkubuge gibuulirira ye Ssenkubuge y'omu ali ku TV akkiriza omuntu avoole muntu munne ne weewuunya n'ogamba kati bwe mba mpulira obulamu bwa Pastor Bugingo gy'ayitidde okuvoola kuba muvodde okutuuka w'atuuse yasobola okukkiriza Full-Figure okutuula ku TV n'avoola abantu abalala n'ogamba kale ensi bwetyo ekola ki wetambula. Bw'obale bazimba Soroti eyo nze omuntu yasobola okutwalayo ddemu yasho gye nali njagala nalina sho gye nali njagala okukola ku Soroti ogwo naye Pastor nga I think linnya lyange lyali ddene nnyo okuliwa empewo namulagako kaddemu nagamba tutafutula tujja kukola naye nga nze amanyi omuntu era yasoma embeera ze abadde naye ebbanga nategeera nti tabayinze idea nensikamu nesamusumbuwa because nsewo okutegeera nti omuntu ono tasiimye oba asiimye kiruma okulaba nti Soroti TV ejjibwako programu ku mpewo naye nga bebagigambye ensonga ki bagiggyeeko programu ku mpewo ng'ensonga ate etaneshinga ekigambo kye bayita Soroti TV ffe munnyo okitegera ng'ensonga evvoola ekitiibwa ekyo kya Soroti TV ffe munnyo. Full-Figure w'amaanyi alina bamukkiririza aba bamulaba naye si buli muntu yenna naasobola okukkiriza mu bintu Full-Figure byayogera because mummwe abasiraamu Full-Figure tagibwako addiisi okitegera ate muffe ab'eddiini endala kiruma nnyo okulaba nti no TV ekulyowa omwoyo ate emenya omwoyo gw'omuntu omulala. Okulyowa omwoyo tekuliko oba ono muyimbi oba ono celebrity oba ono ki oba ono ki okulyowa omwoyo gulyowa gwonna engeri gye guzitooleddwamu naye obadde otuna programu ya Full-Figure eyo gye badde bakola nga teryowa myoyo okugjako kumenya emyoyo. Kirungi okwogera ku bantu bakirungi nga badde bamoderator n'addamu oli aleeta ono n'ayogera byayogera but ojjukira nti ndi ku Soroti TV ya mulokole Soroti TV ya muntu agiraba tanaakulokoka nina omusikiriza alokoke nina omukkiriza asembeza Yesu Kristo ng'omulokozi we n'ono alokose nina omuzzaamu essuubi emulaga nti nekyo ekizibu ky'oyimu wadde oli mulokole n'abalokole tusanga ebizibu si kyebadde kikola era w'ogitunuulira nnyo ng'oggyeko programu za Pastor Bugingo z'akola ne Mama Susan Makula ezisigadde bubozi bweyinga nti ziyowa omyoyo kizibu so naye nga y'ensi yaffe gye tulimu nti ensi yakyuka ne mu Kenya bwe batyo bakola TV za Kenya eza gospel ziri bwe zityo ojja kusanga bakuba countdown ojja kusanga baliko enjiri ojja kusanga ebintu byakola byonna bye bimu ku TV z'abalokole but at the end of the day that is bakira lack of being creativity mu media but tatange Bugingo ziseminako tabbu era nange nze omu ku bantu abasanyuse nga Full-Figure avudde ku TV ebyaddala yes lwaki nze Full-Figure yanvumako nga sina kinali mukozi nga simwogerangako sina kinali muvumi nanvuma namaana ajja ne ku WhatsApp nandaga nti nanvumi olwokubanga oba yali ali in scheme
Tengamba anyway. Samuddamu nagamugambe kansirika busirisi. Amanyiza ekintu kyange nkiwa obudde ne Katonda nga wa abalabe bange obudde. Nyina maana abasasula mu ngeri emu ebendala. Naye ekirungi ekiriwo nti ba Pastor Bugingo yategedde asobola okuteekawo program awo n'abantu abasobola okuinspiringa ensi yebayita Uganda. Abasobola okugyayo ekintu ekiyitibwa ffe munnyo mu Uganda. N'okola program nga yakumakya ng'esikiriza bulungi naye ng'esabikiddwamu oba eteekeddwamu ebintu ebireeta omuntu okucakala n'ebireeta omuntu okulwa omwoyo n'ebireeta omuntu okusemera kumpi ne Katonda. Bano leero bakikola. Simanyi nze bibadde ndaba ebitrendinga nga nkugaa nti legasi ya taata Senkubuge n'omuteeka ne full figure yafadda. Legasi ya taata Senkubuge n'omugatta ne full figure. It was a bad combination. Tekwatagana. With due respect, I do mu basajja ba media. Mu media. Andrew Benon Kibuuka omulaba oyo. Charles Senkubuge omulaba oyo. Siasa. Ndaus omulangira. Ono omusajja atera nnyo okunvuma ku CBS. Omukulu Abe Mukiibi. John Segawa. Patrico. Ojo. Likes of Bina Babies. Those people, I do respect them because they are the fountain y'abaana bola bakati mu media. N'ekibi nnyo okola nti omuntu era kuwa respect atatandise okukulengeza. Mu lutalo lwa full figure lutwalidde munne taata Senkubuge. Omusajja wa legasi egyakuumye nga teriimu just yaliko presidential cabinet mulamba n'alengezebwa mu bintu ebitategerekeka. Okitegeera nze ku lwange era simanyi lwaki kiyakola kyakimana ku mpewo because ali above that oyo alina kubeera nga managing station namba ng'atula naye nati gwe wawuliza nga Simba okuva ku makya paka lw'eggulu nga toyagala givaako nge Simba yemu ku radio eyasigaza identity yaayo. Mu radio zonna ziri mu Uganda ziri radio nga 4 oba 3. Simba ku radio ez'Oluganda yemu radio eyasigaza identity yaayo. Capital FM yemu ku radio station eyasigaza identity wadde omuyaga guzze gutya yasigaza identity yaayo nti Capital. Nkufuna. Sanyu. Emiyaga gijja mu nsi n'olaba nti TV ya America yayingira mu Uganda nti TV ya America ekuba kitrendinga nono kyekiri mu Uganda kyekyayimbye ne radio. Radio zedda zete ziri wezityo olwokuba nti abantu abali mu Uganda tebakyali creative kukozesa bwongo bwabwe kati watandise okulaba nti banonya amaanyi mu bantu ab'enjawulo. TV tekyalina maanyi gakuba Nicole emwe programu teriyo radio oba TV esobola okucreatinga omuntu waayo. Numbers zisusse okwagala. Yes, nga olabanga nti olaba omulangira Ndaus n'ogamba radio Simba. Douglas Katogo. Jacob Omutuuze Dembe, Kasoko Dembe. Stwaka Baby, WBS. Medin Sereko, CBS. Oshitagera za identity ezo lady ebezikoze si nga babantu bebekoze kyova nayo banga bavudde ku radio kiba kizibu radio okufuna omuntu presenter afaanana bwati because the TV zinaku radio zinaku tekyalina budde buguluminga nga olaba nono yali kubukedde soda abakyala nga olaba Katongole omutongole Flavia Namulindwa program yagaana okudda wotere because bamu obudde nagira mu era nga eguminkiriza teri ku pressure ne kati era yanako zino teguminkiriza ate ku pressure obo kyali awo mwana nga atadde live ya ali mitwale 5 egy'abantu egimulaba nga naawe ali ku TV tomanyi tobogeza ne mitwale 5 egikulaba obo kyali awo nga owa YouTube ze ataddeyo gubyeto nakera machakola kikuteekayo ku TV
nze kinkwasa ennaku era kimu nagambako Natale Oze ne mugamba Natale Oze ku kitiibwa kitukuwa mu media oyinza otukukyaza abantu ku seeti yo atafaanana kitiibwa kyo nagamba producer ne mugamba gwe Natale Oze tuswagana kunoga leero sijja mukyala nagamba atosobola producer yaba mukamaawo nagamba waawo kitegeera so mu bufunze si kirungi okusanyukirako omuntu ng'aluzinze omulimu naye waliwo omuntu abeera mu mulimu nogamba avaawo ddi n'avaawo nogamba agenze that is it nze ffe mu kuva kwa rediyo Dembe bayimbi bannya baasalwa kubanga si buli muntu amanyi okupromotinga oluyimba era si buli presenter ntina alina amaanyi agasobola okucreatinga audience omutegeera kufuna yensi yaffe gye tulimu kibi fusifika okuba nti yaluzinzo programu yavuddwe kumanyi bajjagizaako but kino kibe kyakuyiga eri gyali okwogera ennyo si kuba nti omanyi ensonga mbwamu ebintu bintu olina nakwogera oga nti ekyo kankirekereze kankireke kimpiteko so kyanaku nnyo kuba nti sooti naye bajja kitereeza pasa bugingo tasobola kulemererwa katulire tulabe yamani Alien Skin Chameleon batuvuze wiiki katugenda mu wiiki yakubiri biganya okuggwa tebijja kugwa omuntu omu kuba alina okubiwaako omu omuntu kuba alina okukubako omu ku bantu abiri wano tulina olabako akubwa naye nga kyoba omanya teriyo omuntu ali mu ggaali ya Chameleon asobola kuba iyo ggaali ya Alien Skin asobola kuba Chameleon is the godfather of the ghetto. He is the godfather of the ghetto. Chameleon. Yeah. Mpologoma nkadde naye teba sinsiru entalo zebeerwanye beezimanyi kati gwagamba nti mpologoma nkadde oba tunaakukera mukya kulwana ku ntalo zeerwanye okubeera nga mwenkanyankanya oba nga olisemberedde kubeera nga olina referensi nnyingi ezifaanana ezize tekitegeeza nti nno oli w'amaanyi okusinga ye mu bayimbi mu Uganda Chameleon yakyasinze okubeera ne referensi ennyingi eza poliisi mu bayimbi bonna abali mu Uganda Chameleon yakyasinze okubeera ne references eza poliisi ennyingi n'emisango ku poliisi ne kuddako Alien Skin yamudirira kiba kitegeeza nti bonna omanyi Alien Skin okukakkana ajja kukakkana ne ttiimu ejja kukakkana nga bafunyeyo ekizibu Chameleon kye yafuna ekirwa ekyakalamaje banaakifunayo ekitiwe ekiti bajja kukakkana naye oba tabanaakifunayo bati bajja kubayo omuntu omu abakalire mu ngalo awo bajja kubayo omuntu omu nga takubika bakuba amasimu gonna gonna bagamaleyo naye nga bagamba munnange gwe mwakubye takubika ebiggwa omanyi kiringanga president wa Nigina onamulabe yadde ku kosa n'agamba nganze president advisor mbongeddeyo essaawa emu omuntu obanga olina obuyinza bw'otegeera nti n'omutima gw'omuntu muwa obuyinza omuwa ssente bintu bibiri ebyo akyuka aya bw'ojja okutegeera omutima gw'omuntu yaddala mu bulamu bw'ensi bw'oba olina akadde si gwe wasoose okukabeeramu era akadde ako enkya kasobola okubeera akako ejja tekasobola kubeera akako naye akakadde oba okalina kakozese weetegekera ebiseera ebyo nga tolina kadde ako bw'ogaana okukakozesa okwetegekera ebiseera ebyo nga tolina kadde ako ensi ejja kukubeerera nzibu nnyo so nfundikira ngamba bonna bajja kwetwala naye mumanyi omu ajja kugonda wetuyingira gatto ku ngatto gugwa gutuya nkubuulira buwulizi kino Alien Skin byakoze Chameleon yabikola emyaka 15 emabega Alien Skin byakakolako emyaka 4 Chameleon yabikola emyaka 15 egyo emabega teriyo Chameleon teriyo Alien Skin kyakola Chameleon kyatakolangako
atakoze biri was okusinga ate yani ebyali alien skin olwokusibisaamu nyina kansale pressure kakole wolan kisigeza nti nate fala nti mpogoma nti kaddi alien skin yakuba abantu kamino yakikola teri alien skin kyakoze kamino kyatakolangako nze nkugaye mu Uganda no omuyimbi akyasinze okuba na reference nyingi kamino bukyanga industry ebeerawo amuddirira alien skin yamuddirirako ayinza omusinga gye bujja mu maaso ne records chameleon zaakoze alien skin tanakutuuka na hafu yaazo nga bwekipika nnyo alien skin yababuuza n'abaana bafango naye kati mmwe abapika mupika ki lwaki temukkiriza mbu omusajja ono akaddiye awummule lwaki tayagaliza ku baana bato ajja kutegeera ensonga kitayagaliza baana bato alien skin gwawagira wakitawummula gwayimbirako mu bivulu bya yero wakitawummula yasinga kamiliyoni obukulu wakitawummula kamiliyoni omulaba esooka tasonyiwa tasonyiwa ate kamiliyoni mulungi mu kutereka ate mulungi mu kuwa buli kimu ebudde osobola okulaba nga basisinkane balaga nti bakwasaganye n'akulinda mu paati 2 nga tomusuubira kukola kintu n'akikola yali amanyira alowooza neerabidde alowooza musiru ne musiru sebo omanye omuvubuka oyo namulaba ku tiktok ne bukyaliibwe nawe mpisaamu eggaali kati nange ngimuyisizaamu agiwulidde gamubugumye naye nesaha ali wa Kamiri kitegeeza otandika okubalabalawo buli kiisi eyayitako mu mikono gya Kamiri ndabanga okutagenda kati olaba just palaso yayigganya alien skin okutuuka ekiseera n'amukolako effujjo lye walaba ate nga palaso kaana ku Kamiliyoni mu ffujjo otugamba effujjo Kamiliyoni manga palaso kaana ku Kamiliyoni naye yajja n'abuuka gate n'akuba ebintu byonna n'atamula n'agenda naye oli adda bulinga oyo eyabuuka gate omuntu eka yali asabira Kamiliyoni yali ogu mu ffujjo naye effujjo lyali kiraasi sijja mugamba kankomaawo yali omu bukyala Kabira atalika kukuba ndongo myaka 2 yali omu era buli muntu alina omuntu amukakkanya Bobi Wine omuntu yali amukakkanya yali Jingosho yali Jingosho era ne Bebe Cool omuntu yali amukakkanya yali Bobi Wine so tugenda ku kirala naye tetugenda laawa n'omulambo anti fango niyaguze obusaale palaso yenga omanyi Mayanja family yaguze gino emiggo kati ye goli sinamanya byaguze enge saha bwekyo bwomanya kiri kimu kyo mula aliwa mula ayinza mula awanya ba Godfather ekitiibwa mulo young mulo wa Kamiliyoni n'oba ofuute kabenge saa zino wa Nuupu naye wa Kamiliyoni ate oyo tamanya ate palaso mu ffujjo mulo Skeleton kiri kitya Skeleton yayike vivi yawaze si yali era Skeleton omulambo tebali wa ffujjo nnyo naye yanga mulo omulambo bwali wa ffujjo mulimu abantu bemanyi nga bo bafujjo ne bakola Wolan buli mukubi w'ebikonde asinga omulungi ali kusaidia Kamiliyoni ebyadda bali abatabbu akube emmumi n'ogwali akalamba bona bali Kamiri so bino bya kaseera biyamba industry okubeera mu vibrant but kaseera nga tirimu kwetta it's okay good to go tugendeko mu bannyinaffe Dubai bapimpo bafuuse bapimpo bapimpo bali buli wamu naye wano wali bapimpo
buli university eri mu Uganda, buli secondary eri mu Uganda mulimu bapimbu. Banyinaffe babutwala tebamanyi kye bagenda kukola. Omwana nga omuwala nga ali desperate osobola omukozesa ensobi yonna. Katonda yatonda magulu ge. Okay. Ekyo Katonda ffe kyeyakituwaffe abasajja nti omukazi amagulu ge gamuyimirira mu mbeera zonna. Oba otya asobola kuba nga okusala okudda wano baako nekyowaayo nga tayina naga munnaye nze nina kiri mu sikaati naawe kiri mu sikaati n'asala gwe n'osigalawo. Nti omukazi amagulu ge galimu amaanyi mangi, wadde muleme wadde si muleme, wadde kiggala wadde namagoya, but wabeera desperate amagulu ge gamukozesa nnyo ensobi. Nga nagamba nti omukazi Katonda yamutonda nga buli musajja amuyingira live amusigalamu. Baana baffe bangi nnyo bwe batwala mu Dubai nga bannayuganda bannaabwe bwe babatutte ne batuuka ne babateeka mu birombe by'abamalaaya. N'amugamba yes, n'amugamba okuwa passport omala kundeetera $2,000 byampaka. Yes. Gomanyi $2,000 ng'oli mu nsi ya Dubai kiga kutwala abasajja bameka okuweza $2,000. Kyokka n'abamu bakugamba twagala genda kinnawataka. Ojja kusanga tujjuka abasajja ffenna tetwenkana. Lwakubanga Katonda yatonda bulungi omukazi nti nno ayaniriza omusajja yenna. Kobe ng'oli mumpi, kobe ng'oli muwanvu, kobe ng'oli mugazi munene, bwonna omukazi akwaniriza. As long as omaze omutegeka oba nga akwetegekedde nga tomukutte bubwasi. Because kibi nnyo okukwata omukazi. Teri era kikolimu kisinga kubeera kibi nga kukwata mukazi. Era ng'oyagala ensi ekufunze tandika okukwata omukazi. Omubiri gw'omukazi gwa bulabe nnyo. Toguyingirangamu takakuwadde mirembe. Bw'oguyingiramu nga takuwadde mirembe. Kati kankubuulireko ekintu kimu. Omukazi asobola okubeeka n'abasajja 100 nga yeesiimidde. Ate gwe omusajja tosobola kubeeka n'abakazi 100. Olunaku oba togenda kufa. Naye omukazi asobola. Era ne waliwo likodi yakoze likodi awo muzungu. Bakazi sajja 100. Sina 100, 1000. Olunaku lumu. Vaaho dda. Onavaako nga waali awo. Buli omu amutukiramu sagala nnyo kuwemula. Amutukiramu mu ntikko mu ye. Likodi yagikoze. Anaagala njakola likodi endala. Y'abakasajja 1,000. Ne wali evidence of records yamutadde mu byafaayo. So obulombe bw'abamalaaya tebuli wabweru bwokka ne mu Uganda muno mwe buli. Buli university eri mu Uganda kuliko pimpu. Ate abaana Abanyarwanda abawala bakyasinze okutunda. Abaana Abanyarwanda abawala bakyasinze okutunda mu bapimpu. Campus ezo mwebiri. Campus era ovangayo omwana wo n'avaayo nga muntu mulamu. Weesuneko buli mwana omuwala ali mu campus. Ate ng'ali mu hostel. Ayita mu bulamu obw'okwetunda mu ngeri emu oba endala. Okujja nga taata olina ssente n'oba ng'ozirina ssente ng'agudde ku kikoosi ky'abapimpu n'abakazi abalina ku ttooki bamulaga nti osobola okufuna iPhone mu dakiika 2. Tomubuulira ebyo. Yeewaddeyo dda. Mulimu abafudde Dubai. Si be basoose okufa bangi bafa. Mwebyera ebintu. Kati era Dubai mulimu emize. Kati emize giri Dubai gye girina wano. Okimanyi wano waliwo abagula ebyomunda. Okimanyi wano waliwo abantu ng'akuwa ssente n'omukuliza omwana n'emumenyi bw'amateeka. N'okuza omwana n'akula n'omwana ne bamukugjamu ne bakusala ne bamugjamu. Tuma biki bakuggyemu. Mufiye togendamu wekka, togendamu na muntu yenna. Bagamba tukuba olubuto buli mwezi gakuwa ssente bwe ziti. Gwe ozibala myezi 9, gye minenzo 9 oba milioni 18 ogamba kaneetika olubuto lw'omuntu. Tomanyi lubuto lwani weetisse kwegamba ng'oli awo. Because oli desperate. Desperation ereetedde abannyinaffe ne baganda baffe abalenzi okubeera mu bulamu obutategeerekeka. Omwana ng'agenda mu nsi z'Ebuwarabu, omusajja asobola okugobera ku tiketi y'okubeera mu kiyumba n'agamba tiketi wagifunye njagala.
injo otajja tugenda kugenda nalina okugenda ogifuna kubanga kyokka kikatono kyeyamuwa ekisobola omweyimirira mu buzibu kyekyo magulu ge. So oyo munnayuganda adde akola eyo si yasoose era si yaliyo yekka, waliwo n'abanigeria, waliwo n'abafiripiini. Abantu abatwala abantu abo ndowooza nabo beddeko, kuba mukazi wattu oba musajja wattu ayinza n'okuba yatunze obuntu bwe bamusuubiza omulimu n'omutuuse lino mu kiyumba ky'abamalaaya. Muganda wange n'ensolo giraba ebyaliwo wano ebiriwo kati byaliwo ne ku mulembe ogw'edda. Nze mu kitabo ekitukuvu kye nzikiriza waliyo bamalaaya era malaaya omu yanaazaako Yesu ebigere. Kigere bwaba mu Bayibuli mwalimu malaaya ngayiseemuko emyaka oba emeka kati ate wano omukazi abeera n'olubuto najja neyebaka naawe because ayagala sente n'akeera ku makya n'azaalawo naawe ekikolimo ky'okubeera malaaya omwana. Omusajja asobola okubeera ng'ali waka nga mufumbo n'ayinda nga ku mabbali ng'ayinda ku mukazi alina olubuto n'akeera ku makya omwana ebikolimo byajja emabbali ne bigenda mu mwana. Ensi yaffe gye tulimu tusikira ebikolimo mu bantu ab'enjawulo. So n'ekyo si kipya ekyokeera ku makya okuba nti waliyo bannayuganda abakozesa bannayuganda bannaabwe bangi babasirikira busiriikirizi bangi waliwo n'abali e India ne wano mu city Kampala, ne wano mu city mu Kampala. Omugagga agamba nkoze akawusi pate baleete nga 10. Yes. Nga bwe baleese bamanyi kye bagenda kulega David adde mu Uganda. Katole bapimpa babeerawo nga balina okwekya omuyimbi okulega David abakazi ab'okunyumirwa nga n'abaana bakimanyi ekibatutte. Mpa ku simu yange eyo nga gwe omulimu gwegwo mulimu gw'abapimpa. Pimpa tekisoose wano kibadde mu nsi nnyingi. Ono pimpa niraba abaana. Subhanallah, oyo mwana bangu omutoototo. Kano kaana kato. Ono pimpa gw'oyagala bwakuwa ne sente zaako n'essimu ye. Ye afunirawa? Afuniramu abo abakazi. Bali be bamutemera. Awo Uganda wetuli. Wetwatuuse. Wa alaikum salaam. Kasaba kulya akasuuti kati ogenda obuuza buli muntu tukasobola okukalaba. Kye tumalirize n'omwana oyo. This country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If you do not raise our voices, who will? If you do not raise our voices, who will? If you do not build this nation, who will? We are the fire that will burn away the darkness. We are the storm that will sweep away injustice and bring prosperity. Our ancestors shed their blood to give us this nation. We cannot sell it. We cannot lose it. We are the fire. We will burn every despair away. Omwana wa ssomero. Now we must decide. Omwana wa ssomero yabadde awa speech ye ng'ava mu kibiina agenda mu kibiina kirala. Naye speech ye yaleetedde ensi gye bayita Nepal okutabuka. Ng'alaga bannabyabufuzi batufeera bufezi. Ekiri mu Nepal kyekiri mu Uganda wano. Ekiri mu Nepal kyekiri mu nsi za Africa ezisinga obungi. Ebyaddala. Omwana agambye emirimu tejjabbula. Kitegeera. Wano ekirwadde kya wano ekisingira ddala youth bangi tebalina mirimu. Omwana oyo yaddumidde ba youth. Ne batandika okwokya amaka ga ba president. Ba youth bokka. Ebyaddala. Yaddumidde abavubuka
oba muwala oba mulenzi muzukuke n'ensi yaffe nga bo banoonya ali waggulu ku top. Muleke kukkiriza bannabyabufuzi balimba. Ensi yaffe tugiwadde nnyo bannabyabufuzi naye nga bali mu mizannyo gyabwe. Kyekiseera tuzuukuke. Eno ensi yaffe tugera girekawo, bajjajjaffe baagirekawo. Omusajja omu yagamba newenfa naye ng'afiiridde ensi yange nja kuwumula mirembe. Experiment z'oyo omwana. N'ekibuzo kiri nti abaffe bali mu challenge, bali mu kuta sex tape, bali ku tata mama n'omwana bali ku TikTok bazina mazina. Kitegeera nti abaana ba Uganda tebabayigiriza kwagala nsi yaabwe. Abaana ba Uganda babayigiriza kunoonya mmere ya leero. Ebyaddala kyova nsobola okukwata ettaka lyasikira n'agenda e Dubai akuba ekyeyo n'atunda ettaka n'aliguza Omusudaani. Omusudaani ewaabwe ettaka balitwala ng'ekintu ky'amakulu ennyo, ne Uganda tulitwala ng'ekintu ekitalina makulu. Era tujja kutuuka ekiseera nga ettaka erioningibwa mu Uganda muno 80% bagwira ng'ekyalo South Africa. Ne gavumenti tefubye kutaasa nsi yaayo because gula liizi naye togula ttaka. Naye wano bagula n'ettaka. Waliwo ennyumba gye nanjaga okugula yali ya milioni 120 erubowaawo naye nga nina milioni 8. Nibaga ninawo milioni 8 mumpeemu obudde nga zireete mbange nozireeta Omusudaani nga yalese 15 nga bagamba nti nga abongeddemu 3 nga gabulooka oli yagituna 20 nga kuliko ne bulooka. Bulooka namugamba nze ndeetawo 3 gange nga oluddewo peeta gwe ne bakujja mu muzannyo. Omugwira n'atwala ettaka ery'omunnansi naye ng'ewaabwe gy'ava gwe omugwira tosobola kugula ttaka. Kizibu. Kati omwana oyo yabadde omu yavuddeko akasambu kiringa nga owa Libya yali mukazi. Olutalo lwa Libya lwava ku mukazi ogwo. Era kyenva kugamba abantu nti Katonda nga naayagala okukyusa ensi ye tolina kwogera bigambo bingi abaaki kaba katukawe katukoleba nga ak'okunyuma. Kati omwana yakoze vidiyo ne bagitta gavumenti n'egiraba mu kugiraba n'ejjako intaneti. Mu kugijjako intaneti nga vidiyo abantu bagitegedde abantu bagwedde lwaki mujjako intaneti. Kati gavumenti ate nesiriwala nezzaako intaneti. Mu kuzzaako intaneti ate abantu uzze abantu nansi ne batandika okulaga bibakoze mu Kampala n'ab'Embarara ne bakikola, ab'eggulu ne bakikola, ab'Ewanego ne banoonya buli minisita. Ensi n'etabuka. Minisita, mwana wa minisita, owa finance, presidenti, simanyi minisita gundi, nze chairman wa gundi, bonna ne babanoonya ne bakuba kibooko. Awo ne bakasuka n'emimyala. Awo ne babookya. Muntu ogwo mwana tawoza na myaka 18 yavuddemu ebigambo. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti betukkiriza tusalirawo kanange sindi mu myaka egyali gy'aba youth. Naye oba ng'olina emyaka wakati 18 paka 25 paka 25-29 tunaakuyingira 3 lwanirira ensi yo. Bano abali 4 5 6 banaatera okufa bye bali mu kukola bigenda kubonyabonya ggwe n'omuzzukulu wo n'abaliddako mu maaso. Yes. Ensi wewadde era yakubye mu aboogezi essasi yabadde mu America. Era kankigattirize mu aboogezi mutunnyonnyola ebintu ate bwe mukola bikyamu. Olaba Clark baamukubye essasi yadde ku university. Musajja abadde awagira Trump. Ye omulimu gwe gwa kukyengeka okugamba nti nno okusoma kwa bulimba. N'atula n'akunnyonnyola. Kati ng'ovaano omugamba okusoma si kwa bulimba. Olina okubeera ng'oli mugezi okumusinga. Kati omuntu yamukubye essasi mu muvubuka gwe yakyerenjinga. Baatula wano. N'amulaga nti oli musiru, nze ate agenda kusomera salina diguli nkusinga. Ne kimuyisa bubi n'asirika. Afune emmondo ye. Bwe yategera nti kati ajja ku university ye
n'afuna emmundu ate emmundu erize Raisi America ye raisi nadda waggulu mu kasolya ng'ali wali n'ateekamu essasi eryo n'alimukuba wano teyazza engulu oli bamusibye oli ali mu ntaana naye ng'ensobi just bigambo kindigati ebigambo by'amaanyi tudda ne twogera ku bintu ku bantu naye abantu abareceiving ebigambo ebyo tuboogeddeko tubaleka kyekimu kyova tuboogera ku submitting olina okubeera ng'oli mugezi nnyo okusubmitting ekitotegera kumenya mutima gwa muntu namufula muntu atandibadde oyo omubi buli muntu Katonda yatonda alina ekibi kye mu ye wekizuukuka okizaayo kiba kizibu kati omwana yamulumba one on one naye nga oyogera ki tolina na diguli namugamba kati gwalina diguli onsinga ki nze nina abakozi bannyo benkozesa abalina diguli nga mmwe nze kugamba ebbanga lyomaze wano mu education bya bulimba bya kisiru bakufera bufezi kati gongamba nti gwe okusoma si kya bulimba kyateeka omwana yanyiga bunyezi musajja wadde namukkiriza munga mulokole omwana yanyiga bunyezi n'ateeka obusungu bwe nagamba kale n'amulinda n'alimuwa essasi mu ddimuwa ne litwala obulamu bwe oli ne bamusiba y'omu ku basajja badde balwanyisa ebisiyaga y'omu ku basajja badde balwanyisa okugyamu embuto y'omu ku basajja badde balwanyisa tina abaddugavu tebasaanidde so ebiri mu America bijja kutuuka bijja kwano mu Uganda twatansobirako fulufiga adde atambula omusajja mukazi n'aviri n'abasajja ne bamukuba jjajja ikyuli era ava wakaawe ne bamukuba amasasi n'afa ne Nammerere era agenze ne reportinga Nammere naye emisango egiri awo ku poliisi egittuse kuba n'ogwakusasira guttuse aga poliisi nawaaba omukyalo ono yankolako obulabi obwongo bwange yabukyankalanya abaana bange ku ssomero yakyankalanya obwongo bwabwe kituufu mulinda kyomumukwata kyokka nga te yali mukwata kyokka yali mukwata balala bambi ebyaddala twogera ku bantu ne tubaleka kyekimu mulimu abantu abamu abalina emitima eminafu n'abantu abamu alina emitima emigumu n'omuntu alina omutima omugumu osomugamba point ne mujjamu ekibi kye kyalina ng'enkunyonyedde omuvubuka yakyerennyega omusajja gwe yasse essasi omusajja gwe clark oyo n'amuswaza nnyo mu bantu mu bastudenti banne oli n'awulira busungu nekimuluma n'akitereka n'amuggyawo kati twogera ku bantu ne twerabira nti nabo bantu naffe tuli bantu nti ekigambo kisinga okufa amaanyi kituufu omuntu osobola omugamba ekigambo nekitwaliramu n'abaana bazadde natambulira ku kigambo kyewamugamba gwe maama n'akitereka oba taata n'akiteeka nekimubeeramu n'akiwa n'abaana batambulira mu mbeera bwetyo nekitta omugigi gwonna naye omuntu osobola okumusanga n'omutta n'avaawo nga talina nsigombi yalese waki naye omuntu osobola omugamba ekigambo n'abeera nakyo n'akola nakyo n'abeera nakyo taata wo musiru naawe oli musiru omwana n'akola nga taata wange musiru nange ndi musiru tulina kyamaanyi kye tusobola kukola mu nsi nga ye kimusumbuwa maama yamulangira nga busiru obwenzi bwa kitaawo omwana n'akola nga mwenzi oba mukuwala n'akola nga nati ffe tuli benzi taata yali mwenzi nange ndi mwenzi ng'ekimusumbuwa ki bwenzi ewamwe muli baavu kyova nti ewamwe muli baavu nnyo muli banywi ba mwenge n'akula ng'anywa ekyo ewamwe mufa nnyo siriimu n'akola nga manyi ffe tufa siriimu neyegatta buli wamu kyekigambo azze kujjawo kigambo kuba bulijjo omukyala agamba nammere weekweka nammere poliisi ekunoonya yazze agamba poliisi temunnoonyangako kati neereese anti kyenagala kati olutalo lwe baliko lwaba abaavu asinga abaavu yagenda okuwangula naye kino nyonyonya full figure watateeka nammere n'abaamukuba mu kooti oba mu kkomera full figure bagenda kuddamu bamukube oba si ekyo yeesonyiwa okwogera ku bantu obubi anti kati ate obuzibu bwajjidde kati mulimu abagamba wokwata nammere naffe tulinayo emisango gye twakuggulako kati twagala gituke ate omusango teguvunda gwakusasira omanyi banga ate noba nga tomanyi etteeka likwata either you like it or you don't like it etteeka teririko nti sirimanyi saalimanya weba lyagazetingwe nga banga lyayisibwa likwata
omuntu nakola ekino kiteeka emyaka 10 alakeri byakola ebikola emyaka 12 byamala ne bimukabba. So ekintu osokikola kati omuntu nakisirikira ne nakitereka nakulinda katolaba so na Beni oli yabyogera dda yabikomezaawo bukomya kale bitandika okutwendinga n'ataafuna chance kulaba video ezo nadda munagana ififi ono ayinza okwogera statement lwaki ku mama wa munne nedda ate mukyala kwa mulimu ebintu ebimu byogamba nti omukazi tasaanidde kukola kintu ekyo waliwo omukazi gwe nesimbye naye mukyala wa NRM bw'ojja yalenga ebintu ebinvuma mu mikutu egy'enjawulo leero abadde yeewandiisa mutuukidde ne mugamba maama nkuwa ekitiibwa ne politics wettima si mulungi ate nze kyamani sikulinaako obuzibu mugamba olina obuzibu bw'osharinga omuntu avuma nze manya naawe ng'oyingidde ofiisi wajja kubeera omuntu asharinga ebintu bivuma siga ennungi mu bantu nawe ojja kunywa ensiga ennungi mu bukulembeze bwo aho nkitegedde nsonyiwa biki naye nga tekiba kirungi kusiga nsigombi kati nammere ye mugezi amanyi poliisi tesobola musiba era amanyi tebasobola mukwata yase ayagala kulaga nti kikyemuzaako bonna babaavu teweerayo bonna baki babaavu ate bonna balipotingira muntu omu bonna bali wamu oli saadvisor wa President Museveni ono yaliko ani Full-Figure yaliko ani Full-Figure naye advisor noli advisor Full-Figure yavaako takyali anti eripa kati yagamba advisor oli naye advisor ate taatawe minister ate yesimbye ku kadi eyenaaleo tulaga byala batunke fese tugamba kintu kimu kyokka Full-Figure bakkiriza nammere ayitambule bw'atyo bagenda kutandika omukuba bw'atasiba nammere ate wasiba nammere manyi naye bajja musiba engeri gy'oli wakapapula amalinnya gatugabe wiini eno eri etya Full-Figure okusiba nammere tetuba tusookerako kiba kitya Full-Figure okusiba nammere kuliko odi $50,000 obutamusiba kuliko 1.3 obuzibu obuva waba amusibye buli ki obuzibu obuva waba amusibye naye ajja kusibibwa naye ajja kusibibwa obuzibu obuva mu kumuleka n'amwesonyiwa buli ki ajja kukubibwa kati ekituufu ki wabuli bwemwali mukattu wali ng'amulese yeetangira ebintu bingi nnyo yeetangibwa naye obutamupiininga but wewagira mukuba naye okumukuba tekukisobola kujja verbally we kutyo nti okumukuba okujja ng'ayogedde ku muntu omukubi naye wayinza okuba nga asobola omuleka naga kamwesonyiwe najja ne Full-Figure omwawufumu naga naye kaneesonyiwa abantu najja ng'ali blaninze eno sanga alina kuliblaninga bublaninze najja nayogera ku Jacobo nga tamutyobodde tamuvodde naye n'amwogerako mu ngeri kuba nga sobola kikola that is it naye eri waliyo kattu wattusa odi eri mitwalo nammere okuyingira mu kooti oba mu kkomera eri mitwalo eno miliyoni 3 eno odi 1.3 miliyoni 1.5 obutayingira okuyingira 5 bonna ogamyemu 3 kinana 1.3 kinana court me right oli nammere okusibwa aliko emitwalo okusibwa tuli mu odi awo mitwalo 5 obutasibwa nammere obutasibwa eri 1.3 odi okuyingira mu kkomera y'amaanyi kyekibimba akalowooza akasembayo muganda nga ali ku TikTok oba yonna ku YouTube yonna gy'osingidde ng'oli mu nsi gye bayita Uganda ky'otayagala bakole tokikola muntu mulala bwe owulira nti ozituwereddwa ky'otayagala ekikuleetera okuba nti n'owulira nga tuli comfortable tokikola muntu mulala nga naye kikunyigiriza tugera mu bulamu oba tugera mu season empi ya myezi egyo
naye emyezi 5 abantu bannya bagifiiramu naddala nga basiru. Uganda eno ejja kubaawo oba ggwe oba nze mwendi oba nga tetuliimu, ejja kusigala nga weeri. N'ekisinga okuba ekikulu ennyo kwe kuleka Uganda mu mirembe ate ng'ogitegekedde. Ekibuzo kiri nti singa ofa essaawa zino abaana bo bagenda kulya ki? Mukazi we agenda kulya ki? Bba agenda kulya ki? Siga ensigo ennungi gy'owuliramu emirembe nga naawe ogisize. Ky'otayagala okukola tokikola omuntu omulala. Tusinkana omulundi omulala. Jingu Master Collection yabadde mu byuma. Mubeere bulungi, mweraba. Master ki? Collection.